era abawala abato bawala bange abakola mistakes bajja gyendi bagamba sorry ngakubeera nali nina okuvaayo nga businessman okubaako kyekola nga sibakomerera ku musaalaba buli omu alina bwali bagitinga mukusonyiwe naye omuntu bw'aba agambye amusole omusonyiwa kubanga ate such things be happening even ewalala okitegedde ekyenjawulo ekiri mu walala nti oba oli awo fe wano tubadde ne kamera ezitutambulirako nga zirina ensonga zaazo lwaki zitutambulirako okitegedde kati awo nasabira nammwe bannamawulire olw'okuba nammwe wano mwafuulawo maka kamera zammwe muzifuge ekiteetagisa kuripootinga lwaki okiripootinga tuwulira ebiri wasi ebihappeninga mu bifo ebirala naye nga tokirabako kuti kakati nolaba oli nayomba n'omuntu gwe sagala kumanyiira bino bibadde ku papaazi kakati ekigendererwa kyo kiba ki tulaba nti nno wabaawo tubaddewo ne kalondoozi w'okwagala okutanishinga bizinesi eno so nammwe bannamawulire kamera muzifuna twateesa mulina okukolera mutalina kukolera bakasitomazi bangi abajja wano kiba kibi nnyo kasitoma singa ajja neeraba noki naye mbadde mutukoze bulungi nga teri kasitomaako n'omu gwe mwali mutadde muki mu kamera nga tali weeri sikyagala era tukikuuma kyekyokka bali nga bwe beefuga nammwe mufuge kamera za mukwano kuziba omanza kwa yakugenda alaga nti waba okukofuza era very soon ole genda kuba popularize enfuusi ostata olina kupapa elda music industry ensonga zino abakwendezezemko sokola progress eyekintu newakuwefuusi nze I support Dr. Hilderman mu ngeri yonna era nsupportinga buli muntu ina advocatingira okuba nti no corporate level empowered kubanga ebbanga lyonna tubaddewo tukola ebintu byaffe naye eryawo dormant tefuulwako. That is the only reason as to why nti olaba nti nakati omwana okufuna capital tulina kukola show so singa corporate ebadde y'amaanyi even nabwe yandigenza okufa nga akawunti yekuliko ebiriko bingi nga waliwo n'ebikolebwa biki omwana teyeetaaga kujeemu nti ate munyambe. Wano wetwogerera Michael Jackson akola sente nyingi nnyo nga teyafadda kafeero takola yadde omutwalo onawa kafeero n'amalavayo n'ayogera ku luyimba lwa kitaawe oba oli aluzzeemu ojja kuka nga social media yonna emuvuma kitegedde bamuvuma ate n'abanga kiki so corporate bwe beera empowered abantu bajja kutuuka okukimanya nti okubba oluyimba lw'omuntu kyenkanankana okubba emmotoka y'omuntu kuba gwe bw'okola edduuka n'ogenda n'osuubula glaasi nze nkwata ssente n'enkola vidiyo gweoli wabba glaasi zo ogamba bakubbye era okambuwala eb'emmotoka yo naye nze oli bwa pirating oluyimba lwange olaba nti sinsonga era sinsapozi kukyogerako okitegedde so kijja kuba kirungi ate n'ekirala tukubiriza abantu bonna mwenna tuleme kulowooza nti corporate oyo abayimbi bokka all intellectual properties copyright ezikola ki kati mwenna naawe olina ebintu byo byolinako copyright you just don't know olina content wo ng'omulinako copyright ng'onoomukozesa olina kubanga osasuddwa kakati ffenna mwenna bannamawulire buli omu aveeyo tuteeke amaanyi mu kino ekintu nze sikyetaaga kuba nti nno nina kugenda kuyimba ku siteegi okujjanjabwa byenyimbi bimala lwaki nkyayimba okugenda mu studio okutawaanya abalala abo why nina kubanga ndi eyo muzi holidays zange gundi royalties zange zigenda ku accountinga neeyagala okitegedde tulebina congestinga industry musajja yayimba oluyimba lwo mysterious girl up to now mugaga okitegedde so ekyo kyetwetaaga wakati mu bino byonna affection ziri bbiri era nebaza nti mpale gomi agendayo leero omulana factory negendayo era nebali mu parliament bababuuza nti mwawukanira lwa kuno si wanagana oteeka kulaga superiority nti nze kusingaga nze nkya bwenfuna omukisa twagala akaliro tukakumi nga tekazikira oba tuyingiddeyo 100 emirundi 10 naye nga twogera point emu bajja kumanya yeetaabisa dhani ogirekera omu bajja kulowooza nti no tewali pressure naye n'abalala 10 baba basobola bagende oba oli awo bannaffe abali mu ntebe ennene abasalawo bajja kutuuka okukitegeera. Nze nkigamba abantu nti olaba nti essaawa eno Mesach semakula imwe era gwe oba osayininga etteeka olowooza osayiningira Mesach semakula forgetting one thing nti nzayimba Mesach semakula siri mwana wa Fere Kutaayo omugenzi siri mwana wa Jimmy Katumba kitange naye yalina ofiisi ze yali akolamu ng'era wakabi era ebidongo yali amanyi byabayaayi gwawe wooli ebidongolooza bya Mesach enkya bya muzzukulu oba bya mutabani we agenda kuba mudongo
nga tewasobola kuyamba industry eno omwana wo yennyini agenda kubonaabona ate nga ba Mesach bali eyo mu America beeyagala oba balina gye bali oba balina gye bali babonaabona kale naye nga si baki nga si bayimbi okitegedde so tuleme kulowooza nti byaffe abaliwo ti bya kamiliyoni tuleme kulowooza nti bya Hildeman kubanga mu famire zaffe temuli history wa music ffe tusoose kitegeeza naawe ewuwo mutabani waasobola mukikulu waasobola naawe okutte kati microphone oli munnamawulire mutabani wenkya ye bebe cool you never know so kati kitukwatirako wa